Era bw'obanga oli muyimbi nga tonnayimba luyimba lukuwamanya. Linnya kukujjako ge bakuzala nako tonnayimba. Naye ku myaka 17 wali osobola okuyiiya oluyimba olunene bwe luto. Anti kino kitone. Omanyi guno omulembe baveeyo gye bavuddeyo ne bajja mu kuyimba bibisudde music. Naye eyo talent. Talent. Music wakakati. Wajasi omuntu ali makyali naganga nenjizeeko eno music bwatyo mpola. Naye biri ebisale bedda kati abasajja bakafeero balaba. Ba Paulo Kafeero. Balinganga abakyali abalamu. Yes. Kitegeza nti kitone kyali kizaale. Kati ekitone ekyange ekya music kyali kizaale. Nakwata bulungi obwongo bwange nembumba nembukosa kye bulina okukola mpaka n'olwaleero. Kati akayimba kaako muli babi byabaddewo nga bwe byabadde nempandika akayimba ne kanyumira abantu. Kati omuzimu gwa Nanki ogulaba okimanyi nti bannayuganda bakoppereza industry ya Uganda ya music bakoppereza naye luno lwabalema. Okimanyi ndina akakiraba nti bw'ogambye nti omwana oyo yali mu primary lwenjaba nti yali mwana muto. Nange kennyini ondaba. Lwenjaba nti yali bulijjo nalinga mmanyi nti nno mukazi mukulu. Naye maze kulaba video nendaba nga kituufu yali mwana. Omwana ali muto fenna twali bato. Fenna twali bato naye nga obubaka bwo busse. Awali message wabaawo okula. Mwami Kabyanzo sigwe mukulu nya yandibadde agala kadonka. Mugwe tewandi agadde zino ziriko. Naye mumugwe mulimu omuntu omukulu. Ayagala ebikulu. Yes. Era twebaza nnyo management ya Baba TV yasawo program ya kadonkamu. Olugendo olw'okuyimba nduwulira mu yali Honorable Muyanja Ssenyonga. Alina kye yakukwatira kuba naye yali muyimbi by the abantu bamanyi nti Honorable Muyanja Ssenyonga yali meya w'e Mukono era yaliko MP nti yali musajja muyimbi. Kakati Katonda azansi ansembereza abantu. Kati Muyanja yaninjagaddeko kinganzi tewaliwo wabula talent. Muyanja yanjagalako talent ti by then yali politician w'amaanyi. Kati ate politician tasobola kwawukana na muyimbi era politician yawala n'abayimbi nkusaasidde kubanga kati music olaba music awerekera omufu n'omufu yeetaaga music. Kati Muyanja yanjagalako talent netukola emirimu emirungi ebbanga lyonna mbadde naye mpaka ne kusawa ya leero. Ne kusawa leero yava mu kuba mukama wange twafuka ba Luganda bakyali. Oluyimba lwolwo lwa muzimu gwa Nanki lwali yali teepu yaayo oba? Eyo ku teepu ya Nanki ninako ennyimba 4. Honorable Muyanja alinako ennyimba 3. Teepu ya Nanki. Teepu kyono kikulaga nti abakyaliwo. Yali kyali wange nnyo kubanga nze yanteekamu akasente n'endikodinga. Ate nange ne muteekamu obwongo ne muyiyiza music. Ne muteekamu kubanga yagamba nti talent naye yagirina naye olw'obuvunaanyizibwa bwamukeera n'agaana kyakisikeyoko ne kikwatirayo obwekitu mpola mpola. Kale tulina Masekulu bambi avudde mu rehearsal alina ekivulu. Alina ekivulu enkoko njeru mu kisaawe. Tulina concert. Ebibuuzo biwulidde kireza abantu obadde obabuzeeko. Amanyi kati olaba kati omuntu agamba nti mubuzeeko. Yes. Amanyi bannayuganda omulembe guno baagala nnyo ekintu ekibeera ku display buli kaseera naye kigwamu value. Kati olaba oluyimba lwa muzimu gwa Nanki myaka 19 bukyanga lujja walwa 27 naye olw'okuba nti nno nyinirwo talabikalabika nduwa value olw'okuba saaluzazzaako mangu nakati lukyazitowa kati kibatamanyi bakira kuma legacy nkumye legacy ebbanga ddene abantu abo balaba Nanki banyumirwa Nanki bawulidde Nanki ku radio naye tebamulabangako live ku show ku stage omuwala olimba tebalabangako live ku stage kubanzi bwana Kabyanzo nze sikola nnyo live shows kati yeso kaki twasazeewo ne management yange tuteeke muzimu gwa Nanki ku stage ngawe balulabye mu video balabye Nanki we yabanyumira mu video tugenda kumuteeka ku stage live era tubasaba abajja n'okutya mukusibe ku mpagi bijja kunyumira kubanga omuzimu tugenda guteeka ku stage live tugenda kugudduka ffenna era nja kwagala abakanyama basobola okugukwata kubanga twazeewo tugukwate tugubaddize bajje tukwate omuzimu ffenna. Nina munnange yaŋŋambye nti kapaati akasinga omunyumiramu akalaga nti wali siriyasi nnyo nti basheya mulinda nfe noga nti nti bannaye ekintu kinjabuseeko mulinda nfe nammwe munjune omuzimu tuguzeeyo guwuluguma nga kitabuse omuzimu gwa oyimba lwanyumira nnyo abantu ate kankule bwana Kabyanzo okimanyi nti nno teri munnayuganda
eyaliwo mu biseera by'oluyimba olwo nga talulinako story. Buli omu alulinako story. Lwantiisanga nnyo nga tugenda ku luzi, twatiisanga kugenda kunaaba, lero mu ffumbiro twatyangayo, nze lwantiisa mu kino. Ogenda balaba bagenda commentinga. Buli omu yalina okutya ku luyimba olwo. Okay, tuwe details ezikwata ku concert yo, sobole okujja tukuwagira. Okay, ennaku z'omwezi 28 lugenda kuba Lwakutaano olwa weekend gye tutandise. Tugenda mu concert mu kibuga Nkokonjeru. Badde bebuza lwaki twatutte mu kyalo. Twatutte mu kyalo concert. Nikye mugamba nti no baba mu kyalo bazza gwaki. Wate wamma. Bazza gwaki. Wa mukuyimba muyimbira bonna. Ate ekirala oluyimba sirututte Buddu gye sizaalibwa, sirutte Luweero ndututte waka. Ebukunja kubanga era gye twava. Bakunja tubatya. Babadde batya. Temukunja miti. Abiri ebyokudduka. Twakyalina budde katusula mu ndongo tunadduka dde. Ebyokulya abantu mubabbize. Ebyokulya abantu bali abantu bajjuza ebiwuka mu nnyama tebakyaliika. Ensi kati eri bbize n'ennyama yayala. Ladies and gentlemen, ennaku z'omwezi 28 omwezi guno kisaawe Nkokonjeru. Banne bataata bamama basenga bakojja mbakoola ye concert yange esoose emyaka 19. Oluyimba olwa muzimu gwa Nankya lwakolera era tewakola concert. Saakolako concert. Jukira lwawangula na award. Saakolako concert. Saakolako concert. Ye concert yange esooka. Njitutte waka bwe njijja waka njiyingiza Kampala. Kinagadde bataata bamama basenga bakojja mbasaba mumpagire mujje mumpagireko mujje tunyumirwe wamu. Gwate buneka abantu batabasobola kusondaza amabogo nga nafudde. Bazanguya. Bazanguya. Kakati gwe olina 10 kyange nga kyandibadde kyamabogo kirete tunyumirwe ate nyimba nina nnyingi. Abadde agamba mbe tomanyi nnyimba ndala ze nnina. Nakoze the best of Masecro nga nonzeyo ennyimba 6 ezisinga okunyuma. Jendi. The best of Masecro. Ezo 6 the best. 6 ezisinga okunyuma nga Nankya taliiko. Ayaga tubadde tumanyi nti yakulembera. Oyo Nankya yakiggala. Kati ku albums 6 nalonzeyo ennyimba 6 ze ngenda okukubira. Nengenda nkwata abasajja abayimbi bano bonna. Nemba kukuleyo bonna ne bagamba lwe tuwagira omwana ono. Kubanga bwana Kabyanzo nze badde seyisiza bubi mundu. Bakireva Jesta Bwa Lutalo. Honorable Walukaganze akyali honorable wange. Matayo. Wali. Bawire Mukabya Hamze wange Kiwewa. Sabanywi wali. Abdulasi wali. Bakyala mama ndagire nabitaka wali. Beti Mpologoma Stabwa Natolo. Mwana mwala Serena Bata. Kafero Junior abe Kampala wali nnyo ekyumba aligaweesa nendeeta mwana mulenzi ndagamanage Asani Ndugga bonna we bali bagenda kukuba endongo kuyingira meka twasazewo tugendere ku mbeera y'abannansi nga bweri kati ne tusalawo ordinary bere ya mutwalo. Ordinary mutwalo, VIP ya mitwalo 5, table ya mitwalo 5. Ate nga tugenda kubanga tukyakala Uganda Police yataddemu amaanyi. Kazi ebyo tebiriiko nti bikoma 6. Uganda Police yagambye nti kati gwe tubuulire bubuulize tukole ki. Nze nemba gamba nti abantu bajja kusanyuka banywamu. Omuntu bwanywamu ebigere bitandika kubanga tebirinnya wa byagala bitagalatagalamu. Kale temubateeka mu kayumba mubateeka buteesi wali mubakuumirewo kyekyokka gwe jangu buzzi kusanyuka digida. Muganda wange togeza noleetawo obuyaye nti onyakula akasimu muganda nge sirina gye nja kujja mbeegayiridde. Abanyakula obusimu temugeza ne mulinya mu kivulu bajja kubakwata sigenda kubajjayo naye ng'olunaku lwa kusanyuka olunaku lwa kudigida 28 olwokutaano luno. Olowooza kiki ekyenjawulo kye mwakola okuba nti no wafulumya hit song paka kati olukulaba bagamba uyo Masekulo muzimu gwa Nankya ekitakyali mu music wa biseera bino. Ekikulu first of all bwana Kabyanze ebintu ebikola obwa serebu omuntu okuba serebu biri bisatu. Otyo ekisooka waliwo kye bayita omukisa. Ogwo Katonda yagugaba kye kikulembera omuntu okuba serebu. Ekyokubiri experience obukugu abantu baagala ki. Kabaka olaba Nankya love story. When najjira waliwo nnyimba za love
nga kuwana nenkyusamu katono kubanga wadi love wateekeddwa okubaayo ekiriwabeerawo n'amaziga otegedde gabaawo kyekyafula nakyo okuba ow'amaanyi nti waaliwo love ne beerabira biki ebiddako after love nenkikyusa nga kisirese mu bulwadde sirese mu bubi nenkireetera eyo ekintu ekyokusatu ekiddirira omuntu okuba serebu friendship emikwano kikulu nnyo mu byokola byonna muganda wange mwannyinaze abantu boogera nnyo nze nava ku bantu nze nakoowa abantu kati oyagala ani nsolo abo balina bizinesi byotunda ogenda biguzaaki olina kuguza bantu emikwano kikulu nnyo kubanga nze kabyanza singa si mukwano wange tewandindabi emikwano kikulu nnyo ge madaala getulinyirako teri muntu atuuka gyatuuse waggulu nga teyalinnya ku madaala amadaala be bantu bolina okubanga bakuyambako otegedde era muli babi mwabeerabira abantu ababayamba mubeera babi kigase kulina okijja ku bakyala bokka kigenze ne ku baami buli muntu yeetaaga munne wano mu nsi mwe tuli kale kyekyafuna oluyimba olukuba olw'amaanyi nti love tesobola kuggwawo mu nsi naye n'ebiddirira after love nabyo bikyaliwo tebisobola kuggwawo kubanga wali akaserengeto waliyo akasozi njagala soma ku message ezi system yange eri mu kunneekyangirako simanyi oba ebadde ki anti 28 okay tulaba tuli ne Masekulo gumakazaako erya muzimu gwa Nanki alina oluyima mbagaye muli babi naluteekako ku Facebook page eya Kabyanzo Media era abantu bagambanga nti yes omusajja ono ayimbye ensonga bali okwo balinga mitwalo bagiringa mu 10 balaba oluyimba olwo lupya lwatutende mu concert lwatuyambye kututwala mu concert message zaaro zabadde nnungi kale nkimanyi nti olinayo wabaganda bange wala gyogenda okukyala ate ne rehearsals nazo zikutwala wadde nga twandibadde tunyumya bingi nnyo nabo basisimu yange waneeterera yakala ku bibuuzo naye maama kyuma kyange kiri mu kunneekyangirako kale awo gira otuwa obubaka obusembayo nga obubaka bwenyinza okuwa abakunja bannakyaggwe banaye bannakyaggwe mbasaba buwagizi bwammwe kubanga bwe nswalira ewaka mwenna mugenda kuswala abakunja nze owammwe mumpa amaanyi mbawa amaanyi ngenda kuyimba kana akato seetise enkota yaffe ne bataata bamama basenga seetise wano waliwo tabbo bagira muziki gwokka ate ennyimba ezitaliimu bukunsi ezitaliimu buzibu byonna nyama ya walumbe eno nyama ya walumbe eyo nyenyandabe luli kyalumu ng'ofudde owekyakalire mujje tukyakaleko nga tuli ffenna nga tukyali balamu kwate kati Pawulo yayimba gali bayigiyigi amagumba gano bagenze okugajjayo nga bagajjako ndaga butonde goba osaaga n'okusaaga okyakalangako ng'okyali mulamu obulamu buno bwa kiseera kale bataata bama basenga mwenna bukunja si buyukwe kokonjeru ntove katente kikwayi katosi mpatta buleebi mwenna bannakyaggwe bane mbakowodde mwenna mujje tutanyukireko wa mujje mumpagire mujje mumpa amanyi n'ennyimba zengenda okutanga tumaze concert eno mugenda kutegeera nti nnyimba kyenjagala obasuubiza alubamu gye ngenda okuta nga tumaze concert mugenda kakasa nti mulina machine mbabuulira mumpa amaanyi mugiwe omuliro mulabe waliwo wano omukulu agambye ndabira omukulu oyo yesembajjwe Henry asinziddewo obulenzi agambye ndabira Masekulo obulenzi kajambo mpaka baagala nnyo abo banjagala obulenzi waliwo ne Charles Smart mugenyi kiwuuwa yali mukunja omukunja bali mbizinga ali mbizinga bandabire kyoli eyo yonna sagula mutabani wange tugenda kuba endongo ne muzeyi Kasule kwaliyo kwakulaba Celeste ayina akayimba k'abakazi bajja by the way muzeyi nkwagala nnyo kajjamo naye tokimanyi naye nze nkwagala nkufollowinga kale basebo ne banyabo lwakuba gundi yange eganye naye basebo ne banyabo ye Masekulo olwokutaano luno abantu b'enkokonjoli mu kisaawe tugendeyo tumuwagire nja kwongera okumukyaza nga talina waasi wa kivulu ono tunyumye ebintu bye bagamba nti ndi musajja mwewulize ndi musajja mwewulize bakijja kuki ndowooza lwokuba tebandaba era Kabyanzo ndeeta
kabyanzi baneka ndete munamukakazi nyizo kuba ndi mweulize nga naye gwe wenyi tontukirirangako kati nze nina ebigambo nsabuka ninsinga ne CD nsabuka kale omukulu ono ye ka musiibule Zion soko tuweko kulimba olwo lwa muli babi ate omukulu ono mute asobole okubanga yeeyongerayo then nkomewo nsobole okubanga mpumba program ya feno eya kadongo kamu lukoba ku lukoba. Muna chagwe masetolimba ulire ndongo bwenjidumira manyi ebyaffe byawukana mwabawe muberi kafero twamukopako bisanyusa era muyimbi w'omukyagwe kankugambe tubolera ddala we mulamu gita gwe wamabaze bampagidde kambasimbe mukoze endongo gye nayingira mbuto obulamu ne mbukukusa bangi bafa gundi ompanga ku kitibwa tongeya enensi tugibeera musibya bulungi nemutaka bakujjayo nno lwampaka bano bajogana babudduni yekaye namenga ndi mulamu tebangeta naye yazinga Pawulo ddala kakensa lupiya bakuwa mmeka ddala walya Yesu bamuzika ngwireza amataga